Webutuukidde olwaleero ng'abakyala bakola ebitundu 51 ku buli 100 ku bukadde 45 obukola eggwanga Uganda. Ku muwendo gw'abakyala gwonna oguli mu ggwanga tukitegedde nti ebitundu 40 ku buli 100 balina bizinensi ezaabwe, ebitundu 65 ku buli 100 balina accounts mu banka ez'enjawulo, ebitundu 45 ku buli 100 bakulembeze mu bifo eby'obufuzi ate eby'amaanyi. Kati ng'abakyala beetegekera okujaguza olunaku lwabwe nga 8 omwezi guno, olwaleero bakuŋŋaanidde ku Mistil Hotel okwefumiitiriza ku mbeera mwe bawangaalira na butya bwe bayinza okugenda mu maaso. Okusinziira ku Minisita w'ekikula ky'abantu, abakozi n'enkulaakulana Betty Amongi, ensangi zino omukyala takyanyoomwa anti ku bimu ebituukiddwako okuva lwebaava emmanju mulimu ebyenfuna ebyatereera, ebyenjigiriza so nga n'ebyobufuzi abakyala bali ku mwanjo nnyo. When we sit in cabinet, we always sit and you find the vice president, she's the chair of cabinet. Then near her is the prime minister. Then near her is the first deputy prime minister. Then second deputy prime minister. Then third deputy prime minister. All those are appointed. Not so? Now, out of those 4 I have talked about, there's one man. So every time we sit and we are seeing the women seated in the front, we are proud in the cabinet. Wadde nga bingi ebituukiddwako, abakyala bagamba nti ensonga y'obutabanguko mu maka ekyabakaabya ntwatwa ng'entulege. Abaami bakifudde kya nkizo oba kya buli kiseera okutabangula abakyala naddala nga bali mu process ey'okulwana okwejja mu bwavu. Nti omukyala bw'atandika okulwana okwejja mu bwavu, ate abaami awali omukisa balabawo obuzibu ne babeera nga babalwanyisa, babalemesa, ne babeera nga babakugira ate oluusi okugenda okukola. Mbu n'abaana abawala abafuna embuto nga tebanneetuuka kw'ossa n'abo abawanduka mu masomero nakyo kikyali kusoomooza. Gye tukomye okukola ate abaami gye bakomye okwagala otuzaalamu. Kakati abaami bazadde nnyo mu baana baffe nga tebanaba kwetuuka, abaana abo ne babeera nga tebafunye mukisa gweyongerayo. Mu lukuŋŋaana luno waliwo abakolokoose bannaabwe abalemedde mu ntebe z'ebyobufuzi ez'enjawulo nti bano bazibidde abalala emikisa gyabwe naddala mu by'obukulembeze. Ebintu ebimu ebiremesezza abakyala okwesimbawo mu constituency seat, ebintu by'amawanga kye wandiyise culture, ebintu bya ssente, abakyala tebalina obusobozi, naye omukyala singa weesimbyewo n'osavinga terms 2 nga woman member of parliament, lwaki togendera ddala okwesimba ku direct seat? Kati bano bagamba nti nga basinkanye omukulembeze w'eggwanga ku lunaku lwabwe olugenda okukuzibwa ku Sande ya sabbiti eno, ensonga ezo ze bagenda okumuloopera okulaba butya bw'ayinza okubayamba. Winnie Tesanakayinja, agafeeyo ku Spark TV.